tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi. Kale tukwagala najjo sinziro kubanga otulabira guno baguyita There is Still Hope. Guno There is Still Hope tu atishine testimony n'emikutemera gyonna so kubanga ate otusangayo kama tukwebaza olw'amakya ng'olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo tuyinza omwoyo omutukuvu ajafuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Ya nange nkwebaza nnyo gwe nawe nayeekumira ku There is Still Hope okola ky'amaanyi nnyo okuba ng'otugoberera ate mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Kale olunaku olwaleero nakusoma eziri 16 omwezi guguno gwa 2025 olunaku lwa kuna nga ludduse anti kakati buli weeyogera kwezi nnaku z'omwezi togenda kusala keeki leero kuba ndaba bintu happy birthday abakulu tebanampa keeki awo be bali mu jimu bagire bale emyaka 3 ate mu 6 egy'obuto 36 okimanyi mbadde manya 32 isha lwakyo nzize emabeka emyaka gyange ngisiima Mukama njogera mu bujjufu olidde ku mmere singa abasisita batasiima Katonda bagisala. Kale olunaku olwaleero tutunuulire okusiiba kwa Julayi essebo n'okusiiba nga onywa ku byokunywa oba amazzi oba akajuyisi essebo kuliwo okutuufu. okusiiba kwa Julayi okusiiba okutuufu okwa Julayi essebo n'okwokuba ng'onywako akajuyisi oba otuzzi amazzi oba juyisi kuliwa okwoteekeddwa okusiiba okuba ng'ate ogenda nakwo. Kakati essebo tugenda kulaba okusiiba okw'enjawulo nga tutandikira ku dry fasting. okusiiba kwa Julayi okwo nga tolina kwolya tonywa ku mazzi tolya ku mmere okumala ekiseera ekigere Katonda kyaba ayogedde naawe bwe kiri tewali kwoteeka mu kamwa. Kakati nayogera nti kuno okusiiba tewali kyolya tewali okutuusa ekiseera gwe Mukama kye yakwegambidde nga kiweddeko. Era tukulabako mu Exodus oba okuva 3:28 osomerayo kusoma okuva osome ne Yona 3:7 laba abantu b'e Ninevi osome n'ebikola by'abatume 9:9 osome ne Matayo 4 oba Luka 4 ne Mukama waffe yagendako mu kusiiba okubanga tewali konna eyalyako. Okitegedde? Kitegera bulungi nnyo. Kakati okusiiba namba emu. Okusiiba okwa namba 2 otyo kwe baakazaako water fasting normal fasting oba wet fasting nti osobola osiiba nga onywa ku byokunywa ng'owenywerako ebijuyisi soda tolaba abamu essebo n'asiiba ennaku 3 bweddu naye nga butalya mmere enfumbe wabula anywa byakunywa byokka kidurinkisi talya kintu kyonna kifumbe anywa byakunywa byokka omuli n'akuugi n'asooka azonga ne juyisi mu kicupa naku lulamba ali ku juyisi yekka ng'ali mu kusiiba. That's very wrong. ekyo kiba kikyamu nnyo mu Bayibuli tekuliimu nti munange ogira okwate kajuyisi osiibe ani yaseberako mu Bayibuli n'okusiiba tali naye simanyi ensiiremu kugijjawa kimunaye tulesaasira mibiri gyaffe gino manye ebibadde nabyo buli weyagala okulokola obulamu bwo obwogera bufiirwa ne batugamba awo onywa akajuyisi ako ofuna amaanyi n'osobola okwongerayo ennaku nga Mukama yagambye ate batusomesa okusiiba kwonna omwoyo omutukuvu alina okuluŋŋamya omwoyo yakugambye nti nywanga kati olaba juzi twali mu saavisi musoma yalangiriranga
n'atugamba naye kasitola baako ekintu kyoteekayo osobola okugenda mu maaso n'okusiiba kuno andi birina enjawulo waliwo kubanga omuntu agenze mu nnaku 3 naye n'atuuka awantu nga takyasobola nga sukaali asse mu mubiri kati awo oyo omuntu asobola otabulayo sukaali mu mazzi bwekiri n'anywa n'asobola ofuna ku maanyi oba n'anywako amazzi agabuguma ongerayo naye nze obuzibu obuli bano abanywa ebyokunywa byokka buli ssaawa ku makya alina ekicupa kya juice emisana omusanga akirina olweggulo akirina nze sirya mmere mbonereza mubiri nga bunywa aka teri kintu kisinga mugaso mu mubiri nga byakunywa bya mugaso nnyo bisinga n'emmere eka naawe drinks bino juice bimanyi nywako nga akatunda ate akamula kali akaka akaliwo nigino nko akamutuulamu nagamba ali mukusiiba naye oyogedde bwetu kituufu juice akusa juice alina omugaso munene okusinga nomusanga sikini eri eti ng'enyiridde ndi mu 7 n'akavuga kaana navudde mu kusiba nga banyirira banywa bali ku kijuyisi ebintu ebisingira ddala okuba nga bya mugaso mu mubiri nateekamu kikaroti ate manye kati sitaani akufera ono bagamba ova mu 6 bajja kutya kimenya akava mu 6 amaanyi wasiibye 6 wakikoze oti atfeesi mukama atuwadde ekisa olaba nebbiri kuba kusiitaana kumbe 6 zonna yagaani mukunywa bunywi byawo bijuisi waijako supermarket wagula kiona waliwayo akatikoba oli kusiiba kweyo oba okyusiza ddala sebawamutugenda nayo ku lusozi nokipakinga mu kalita 5 okitekayo ogamba owaayi kakati okusiba okwengeri ng'eno muntu talya kyakulya kyonna wabula anywa bunywi okitegedde nkitegeera kati okwo okusiba kufu ddala underground kuva underground okwo sitaani yakuleeta ng'ayagala atuwoze okuwoza kwenyini maisitaani sometimes akujja ku kintu direct esebo wabula aleeta ekyefaanaanyiriza ekiringa kalali gwe nodda ku kiri noleka ekituufu kyennyini abalokole abasinga bonna bagenda mu wet fasting water fasting banywa ebyokunywa naye tebalya kati nze nsobola okusalawo neŋŋamba aneyawudde ntudde mu kafo kange etaddekawo ekijuyisi ndi kusoma bayibuli sabaawe nywamu sabaawe nywamu abo basisibi awo oba ate omubiri okugambye twetaaga ebintu ebyetaagisa ddala tunyirire bulungi kangwe fruits zisinga okumugaso mu mubiri not food nkitegedde kakati waliwo okusiba kubaita Daniel fast waliwo dakano nga boga Daniel fast nali mbawuliddeko ndi mu Daniel fast ndi mu partial fast eno ezisinga okumanyibwa ne bayita Daniel fast kakati nomubuuza Daniel fast kyeki ninaye nga takimanyi nga tabitegeera batugenda tugende mu Daniel fast nti mukole ki tataana gabaana naye nga takitegedde kyennyini kakati enera fast this happens when you don't eat badde nze wali Daniel fast is abstain from a certain foods werekereza emmere emu including meals ebyo emmere n'ebintu ebiralalala kati wetulaba mu kisa kya Danieri bakolako ensiibo eyo okubya ddala mu ssuula esooka bagana emmere yakabaka baazirako ebika ebimu eby'emmere ne basaba greens kubanga emmere beeraliikirira kituufu nnyo nti yali esooka kuwongebwayo ate ne bagibaleetera nti eba ejja kubonuuna ekituufu kakati enkola abakatoliki baagala ogikolako yefaananyirizamuko tebakijjaayo
kasitani aba photocopy nti Daniel Fast yaleka ekintu kyayagalira kyasinga okwagala okitegedde essebo kulwa obulamu bw'omwoyo oba ku lw'enkolagana ye ne Katonda bwe kiri kati abakatuli kyomanyi kye bakola era oleka kyosinga okukola ki era okwagala munnange kyosinga okwagala naye si lwa bwa Katonda lwakuba mbuki ng'osiiba ennyama anti abatugamba ekintu kyosinga okwagala ate kakati siiba ekyo kyowera ku mutima nga wona okisiiba ate nkigenda kukuluma obaosiiba ate kakati Daniel kye yali asinga okwagala naye nga kigenda munoona kyakigenda munoona kino yakireka kubanga kigenda munoona newankubadde yali akyagala naye kati eno kyosinga okwagala naye nga tekuli nsonga waliwo ensonga wano tewali bino bintu byakugira kati wano olwakubibyo kakati wano Daniel batulaga mmere naye Daniel Fast erabikira mu bintu bingi nsobola okusiiba media nti leero media bingi tadde ese enkolagana yange nani n'omukama kanjisiibe mba sigivuddeeko kuba Daniel teyavira ddala kweze kutabya emmere yeyawulako bweyawo yabiyawulako ate kaneyawula okuva ku ki ku media eno media nsooka enzimba emirandira bwe kiri nti wenkomawo nga nsobola ogifuga nga nsobola ogikontrolinga si erina okunfuga eyo Daniel Fast bwe kiri otunula ekintu ekissa enkolagana ne Katonda oba ekigenda ogitta kyodiringa nakyo kyeyawulako kati mu kweyawula okwo wano oba oli munafu kiba kigenda kukuba bwe kiri n'ozimba enkolagana ne kiba nga tekisobola kunkuba n'odda ng'osobola kikontrolinga kati baganda baffe abo ate olaba ennyama eyo yina engeri gye tuleetamu omululu netuba nga tululunkana nnyo nnyo ati wengisiiba anti kala wengisiiba kitegeeza amaaso olugifuga abatagirira ddala abo basiba ebirala ebiki buli muntu akyuzi nga kyayagala kale nze nsibye emata wega zimanyi nze nsibye kyennyanja balina buno we batera okusiiba envinyo ebya byonna nofenkano esobuto nomubuuza ekyenyanja ekyo kibadde kisse kitya enkolagana ne Katonda ate kakati batugala tusiibe kyetwagala anti kyo omutima gwo kye gusinza okugenderako ne guva ku Katonda ekyenyanja ekyo kiraba buli lwenkiraba kyaka ekindeetera okwonoona mu maaso ga Mukama bwe kyolina kyenyanja kye kibadde kikusendasenda enyanja bibadde babasendasenda so eyo nsiiba eri mu baganda baffe abo kasita naye abasibira awo waliwo endala gibaŋŋambako eya Ezekieri wagiwulirako enaku 3 mwezi mwana yaŋŋamba tuli mu Ezekieri ndeka kale ojja kusoma Daniel 13 ndeka naawe abantu bagunjizaawo ensiiba zaabwe ez'enjawulo bayeneezera zimanyi Ezekieri zimanyani naye Ezekieri yaŋŋamba olyaka mwana bijanjalo ayaka mwana bijanjalo amansibye kati ezera bamugamba ebyo kati naffe tulina kulya ate gwezera amini Ezekieri oli nabbi tuli bamafuta ga bunabbi agaaliwo Ezekieri yalagula ku magumba olaba nti n'oluvannyuma lw'okusiba zino ennaku Mukama yamuteekako amafuta n'alagula ku magumba anti gwe si gweze Ezekieri tebikola naawe gwe Destiny Ezekieri neyo tebifaanagana buli omu Katonda yamuwa ebibye kale omugamba otya nti gwe Ezekieri kati obanga ogamba nti nabatugamba nti no yegwe Yeremiya wa leero isaba gwe Yeremiya nte si nze Jamiru Mugerwa sinze Yeremiya tusome ekyawandiikibwa kino ne tugamba nti Mukama yakumanya nabe nakola ki nazaalibwa ng'agamba ani agamba Jeremiya n'amugamba nti nguwadde obuyinza kati gwe Yeremiya wa leero anti wammanya Mukama mugula Jamiru wamumanya
nga tannazaalibwa era ompadde obuyinza okitegedde okusimbula okusiguukula okusimba bwe kiri sisobola kujja mu kategori ya Jeremiah kuba siri tokiri mu kutondebwa oba from the Genesis kati ayinza okuba nga gwe ate ability gyakuwadde esingako ya Jeremiah okitegedde kale gwe Eriya omulembe guno yita omuliro okitegeera ojja kuyita muganda wange okole n'okukoowa Katonda alina Katonda enjakula gyayanukuzaamu yanjawulo ndala ku Musa yayasamyanga ttaka nerimira abantu ku Jeremiah wuyo yagendanga mu bakabaka n'agamba mutakyuka Babuloni ebatwala buli mulembe alina ennyanukula gye yakola ki kati ne ku gugwo alina ennyanukula ye gy'oli nga nze kati bw'oba oliza omuliro gwake ogenda kufoddeyo batubuulira gwe eyo nfu enjigiriza era Mukama akutaddewo baliwo nga kyakulabirako naye toli bbo sisobola kubeera bbo tala osobola obeera Yesu ekkaliremu baali tugambye nti gwe Yesu waali osobola obeera Yesu wadde yakugamba you are small of God bayibuli bwe kiri waaba Katonda nomuli bukatonda butono embwa ezaalambwa kituufu kati Katonda azaala baki bakatonda inginiya azaala ki asobola okuzaala babajji asobola anti kati sitaani weyawakukubira niyo inginiya olina ozaala bayinginiya akuba bijjawo ne bitabuka ozaala abasimi b'ettooyi ninawereka kisoboka kakati ebyo byemugazimanyi bikibiki ebyo nedda genda mu maaso ga Katonda nga gwe nga nze omuntu tugendayo nga Jeremiah amafuta ago abasajja baali balagulira amafuta ge baaliko gabakubye emboko bakakukuba mmeka enjala etulumye Jeremiah bamusiba ne bamusuula wansi mu gadiba andi kati olaba ffe oli mu kkomera eri omwoyo eryase Yeremiya ali mu mubiri oli akati Daniel fast Daniel yeeyawula era okweyawula okwo era kusinziira kiseera Katonda kyakoze ki kyabangambye si muntu yakuditaminingira Mukama newaba muntu Mukama alina okuba nga muluŋŋamiza bwe kiri yakola mu kusiiba ebbanga weeriti kati ensiiba endala gye bayita non-food fasting yeefaanana etya non-food fasting yeeyo ey'okubanga recommended for those who have medical conditions nti egenda eri abo abalina obuzibu naddala mu byobulamu abali embuto abayonsa n'abo abali ku ddagala ery'amaanyi strong medicine kati abo abalina okulya kakati eyo it helps to practice spiritual discipline netuyambako okubanga okuza empisa ye ey'omwoyo obeera n'embala ey'omwoyo wadde oba tosiibye nti tolidde naate kikuyambako osobola okukola ebirala kuba spiritual activities nyingi si kusiiba kwokka bwe kiri osobola okuba nga okola ebintu ebirala bingi nnyo osobola okuba nga saawa eyo weesonyiwa TV weesonyiwa social media weesonyiwa ebintu ebyenjawulo ng'olya naye nga kati ebimu byekutuddeko nogaa kati ebiseera byembadde mmala ku TV nga nsomengamu bayibuli ekitegeeza ekigambo okweyawula kyekitegeeza kusiiba kwokka okweyawula si kusiiba kwokka tugamba ne mweyawule kuki mumugere mweyawule maaso ga Mukama neyawule kuki ate olina okunyinyonnyola eto nga agenda weeyawule ntya
okusinziira ku kizibu ekyo n'embeera gy'oyitamu balina okweyawula ntya olina okweyawula ogende ku maaso ga Mukama akuyambe anti ntya gwe tomanyi by'oyitamu ati nyinza okwandimanyi neeyawule mu kusiiba neeyawule nfune obudde obusaba obumala neeyawule nve mu lugambo nga lubadde lundeetedde ebizibu neeyawule ntya amulwa Mukama akulungamye ate ali gwayogedde balimanya akuluŋŋamiza balimanya abakuluŋŋamiza kale era kikuyamba to regain your sensitivity and closeness to God. Odamu n'obanga oli kumpi ne Katonda. Antenaze ez'omwoyo ziba zitandise okuba nga zirabira wala byobadde tolaba. Otandika okubiraba. Otandika okwawula amaloboozi. Okitegedde. Era kikuyamba okufuna obudde obumala ne Katonda. Mulungi nnyo. Katuna public fasting and private fasting. Eya bonna niya Ssekinnoomu. Kali public fasting kanisa zookera kumala negamba tulangiridde ana. Awo twagalawo nnyo. Ffenna. Kati buli omu asobola otegeera nti osiibye era n'onsanga ndowe nti totawana nakumbuza. Naye kikuwalabula. Mwana waffe. Naye kakati private toteekeddwa. Toteekeddwa kulaga. Kolera kiki ne masatu ne muganange kyegankola. It is between you and God. Kimase kati gwe ne Katonda. Eba wakamenti tebalina kutegeera. Nti oli mwana. Olaba bakitegeera Sitaani ali akoze soomu bo azitte. Gwokola nga yese ekikoko. Sina kikoko akunyiize. Ziveeko. Bweziba kati gwasiiba gwakole. Omuntu kakomewo tabuke. Ogende sawa. Malo muvuma bumonegana kakati nsiiba biki ng'omva kufumba. Kangire. Ngira mugambo yaleete kijuisi. Kangire. Teekako n'emagi 8. Kumbe Mukama yakuwala instructions waliwo kyogenda okutula nga nakinga kikomaawo. Ukitegedde. So public fasting Bible tulinamu example nyingi. Samuel ekisooka 7:6, Esther 4:16, Ezera 8:21, Yona 3:5, Nitwanirwa y'abatume 13:2. Eyo ne ba 3:5. Ebera 3:5. Kakati awo tulaba okusiba okwali public kwe balangirira bakabaka ng'Ennineevi bwe kiri yalina mulokole naye baleeta amawulire ag'okwenenya n'agamba kebe enkoko terina kuwomba ku tuzzi n'otuko kuba tujja ku tuzzi naku 3 dry ezazirika simanyi ebya Mukama. Enkoko lunaku lumu eba ekojja ebadde ekiro 10 eba muka eba era Katonda waati bisobokera ddala netafa ate no nga munange enyirira etya kakiraka buli webenenyanga omuntu w'omunda n'alya wano ow'omubiri ye n'abeera fayini kirabika ez'ennaku zino gisibira mu nnyumba okulina kudda ku 8 eba ezirisi eba efudde kumanya nazo ziri mu kibi ky'amaanyi obuli bwonna buli kimu mu nyumba eba ekyono ekulaga toddanga namu okukirowoozaako noza okunsibira muno ebintu byonna nja byasa. Kale kkiriza Kristo. Naye nga tona public gundi eyo waliwo kapointi ke bakoze bali ku b'oluzungu nti amakanisa gagenda ne galangira public ate ffe ne tugifuula private. Naye nti kyekizibu ekkanisa nsonga tugera mwana ng'erina ensonga twagala bugabirizi ale gwe n'okikyusa nekifuuka kikyo nekiba kyange. Private fasting nogifuula manya public nogifuula private niwesabiranga gwe nova ku mugendo niwewukana aya bodaga bejjukira kiri omwoyo omutukuvu aluŋŋamiza bwe kiri ate bw'okyusiza direction
ata ba sister na brother babuze olusi wetaga private fasting for your breakthrough bachiri osegere naye nobeya kuguna omukuru nokulangira 2 nogera nobeya kuguna nokulangira 3 nogera obeera buli woli awe bagambye okusiiba ogenda akati okusiba kwogera okukomekereza kwonna nga sitani ayogedde nawe nokapasa Kristo Wow, manenti mukusiba standa sawa kuogera. Mukama yabeerawo. Mukama yayogera. Awo dimension yebanda la nnyo. Nnyo yebaso spiritual, fantastic, majestic alwa bituufu kumanya. Byonna bituufu. Ngava Yesu. Nkwebaza kuba ng'oli mulungi. Gwekitibwa n'amatembo. Obulamu bwange. Era nkwebaza nti onjigiriza engeri y'okusiiba. Adde sibimanyi bulungi. Naye olwaleero tegedde njatula n'akamwa kange obeera omulokozi wange obulamu bwange bwonna okuyita mu Kristo Yesu. Mina ddala kale katwetolemu katono tukomawo tugenda kulaba ku 5-star hotels zolina okwegendereza. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.